era bo kye bategedde mwattu ono ayetise enkofiira amanja nti nange mbeere n'obubonero obwo bwetise enkofiira n'obulimba kye bategeera ate buno si kyategeera kubanga mutali ku level yaabwe oli alina skill mutendeke tabikomya woobikomya no agenda maaso. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wa sallam mu hadithi ya Muslim an Hudhaifa bin Yaman, hadithi eri 2779, yagamba nti fi ashabi, mu basahaba bange 12 munafiqan, mulimu abannanfuusi 12. Mu basahaba bange mulimu abannanfuusi 12. Oyagala ekigambo sahaba kibeere lufaaya oba oyinza okweyisa ng'omushiya n'agamba naye si bonna nze bana 12 mbatya kuba nabbi yabatya. Lwaki oyagala bulangiti eyo ogibunyise bonna nga nabbi ayina bye yagijjamu naye ate bo ne basigala nga bagamba era tuli basahaba. Fi ashabi, mbasahaba bange 12 munafiqan, mulimu abannanfuusi 12. Fihim 8, naye 2 byakusatu mubo. Fihim 8, mulimu 8 2 ebyokusatu, 2/3. Mulimu 8 mwabe 12 la yadkhuluna aljanna, tebaliyingira jjana hatta yalija aljamalu yalija aljamal bisa fi sami alkhayat, okutuusa endogoyi bwe mulira bange endogoyi efunye chance n'obusobozi neeyita mu nnyindo z'empiso. Endogoyi keeriita mu seddume w'endogoyi w'eŋŋamiya jamal, seddume w'eŋŋamiya bw'eriita mu nnyindo z'empiso, n'abo 8 oba omu ku bo aliyingira ejjana. Naye ebyo byonna byakoze nga bikoze nga sahaba mu mulembe gwa nabbi. Naye nabbi amuyise munafiqan nti owakabenje, nga wakabenje asinga n'abakafiiri ababeera eri mu masabo, ye abeera ne mu swala ne zakaawa, gwe bayita munafiq, omunnanfuusi. Nabbi yokola yagamba nti omunnanfuusi mubi nnyo okusinga ne mushiriki, yagenda n'okusinga okubonerezebwa mu muliro. Munafiq asaala nga omusaala, ne zakaawa yasooka okuwa bw'aba agiyinamu ekigendererwa atuuke mu kifo kiri waali basanjizaawo. Kati nabbi n'alayira abo bokka abali ku lisiti eya Hudhaifa. Musabe bamasheekhe nti lisiti y'abannanfuusi nabbi gye yawa Hudhaifa, amma sitoole eyo gyeri mubabuuze nti beebaani? Omushiya waaba yafuna chansi n'abamanya, kati ye yeesiimye yena bwesiimye kubanga teyeesibye ku muntu. Nabbi gwe yafa nga atidde atamwesibye, kate nga nabbi nawe n'agambye fi ashabi, bali mu basahaba bange. Tujja kumujjako kya sahaba la tugenda kimujjako fi ashabi, mu basahaba bange mulimu 12, mulimu 8 mu bo tebaliyingira jjana paka eŋŋamiya, seddume w'eŋŋamiya lweriyita mu katolika kawuzi empiso wuzi weyita, kisoboka nti era kitegeeza tebaliyingira ila al abad. Abo bokka omushiya baatya. Kabali buli agamba ni mushiya abasahaba la, mugambe no, an expert mu Shia knowledge, Shia Islam knowledge yatugambye nti waliyo abannanfuusi 14 abaali baagala okutta nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ng'ava Tabuuki mu kafo bakayita Akaba, waliwo olusozi
gwe awoluzungu geno gambe yingizamu ebigambo play with words. Assassination attempt on Prophet Muhammad at Aqaba. Ojja kulaba nga akuwa kyotolabanga bulijjo. Ekirungi kakati tubagamba bino nosoma ne seka byatasomanga. Kano obuzibu bugudde omugobezi bwanajja nga asomye butosomanga. Ogenda mugambo oti anti nange ku manhaj anti manhaj ku manhaj tebyaliko ku manhaj muteekako birevu byokka na buwale buyingiza omuntu ejjana oba nabbe bwe yalayirako nti ontayingira jjana yalayirira ku bantu balala mumulayirira ku buwale nga talina nkofiira ogenda okulya nga omutogo teguliko nkofiira njogera nonsense kuma njogera obusiraamu obwa sirata mustaqim sirata mustaqim ekineetaagisa kweraga kubeera mu butaala ebya kinnanfuusi odde wali gwoyomba gwokola kino enkofiira ku mitwe waakiri bwe mbeera nga nina enjaga eyo kanyombe kanjinywe nga siswaziza busiraamu naye ku maloogi noyita ku lusambi lwabooye ngoli mu kanzu n'olwana wali nolekanira mu paaka ngoli mu kanzu senga nali mukozi wa fujjo n'alifudde nga teri yaŋŋamba ninaswaza obusiraamu senga nali mukozi wa fujjo ate kyesiri noze ekyo nkireke musomo gwalibadde muwanvu. Nabbi Muhammad ayina ne hadithi abasoma oluzungu mugende mugogo kakati ebitabo nno byonna ebitabo biri ku ngalo zino ojja bugize oti waliwo kyokyakweka nze kyenasalawo kwanze ni musomesa w'abayizi mu universities soma osoma nnyo okubeera nga obeera mu maaso nnyo far ahead ku bayizi bo. Abayizi obaleke mabega nnyo ekikikozesa ekyo kuba nti abayizi obaleka mabega nnyo kusoma. Omwana aleme kubuuza kibuuzo otandike gwamba musimanya inshallah kakagende netegerezeemu inshallah gadan baada bukura biki oluvannyuma lwere nze bisibikola okujja nga time yeteriiwo. I don't postpone questions. Nze sisindika bibuuzo maaso tusinkane ku lwokubiri mpozi nga time gye sirina. Why do I answer promptly? Lwaki abayizi bwe bambuuliza bwe mbanukulira? Kubanga nsoma mbeera ahead. Ne kati nkuleetedde obuzibu kati mbibawa ku Google bagenda kubisoma bakutuukako babikubuuze ng'omutwe mukalu. Mutwe mukalu otandike okwekaza. Genda tekamu hadith. The hadith of the Sahabas at Kawthara. Hadithi egamba nti baswahaba nga basisinkanye nabbi ku mugga wanataddewo Kawthara oba ajja kukozesa ekigambo ati hawd. Editing enaka nagenda kigira at hawd. Very good. Hawd. Bajja kuwa oyinza okukozesa www.islam.org. eyo yali authoritative mu sources z'abashiya ku Google awo. www.islam.org. ati kati bajja kuwa ate nga bakootingira ne mu bitabo by'obusunni n'ebyabwe bakola kino kyaffe kino kya busunni kino kyaki olabe nabbi tabbu gye yaliko. Kuba mu busira mu bantu bonna mu bannabbi bonna abaatumwa teri yalina bannanfuusi bangi kwekana nabbi Muhammad. Mu bonna bannabbi Yesu Kristo yalinako omu, 12 yalinako omu. Yesu Kristo yalina bangi naye gwe kwa mwakafaananyi muli ku lutalo. Kamanda agamba nti mukwate akasozi kali mu 50 mugende kasozi kali. Tetugenda kulwana wano
wano muvale wano wansi tugenda kulwana naye nga mukuumya akasozi ako kali dangerous kamutawaana